Ebyokwerinda binywezeddwa ku poliisi e Mukono nga bagayibwa okuta Godfrey Wayengera yali Director w'ebyensimbi mu kitongole kya Compassion International nga batuusibwa n'oluvannyuma batwalibwe ku kkooti e Mukono. Batuuse kutwalibwa mu ofiisi yakulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango owa division oluvannyuma gye babajje ne batwala mu kkooti. Okuna wa kuwamba n'ekigendererwa ky'okutta kigambibwa nti Lusime Ashraf Kasolofa Haji Ssente Zamayi Musige Muhammad Mugabe Boban Gerard n'abalala abakwatibwa nga mwezi omwezi gw'omukaaga omwaka 2025 ku kyalo ky'Ensuube mu disitulikiti y'e Mukono mwawamba Wayengera Godfrey n'ekigendererwa nti nno mwali mwagala kumutta. Kigambibwa nti bano era babba ebintu bya Wayengera okwala essimu y'omugenzi ekika kya Samsung SMA 256E, kompyuta ekika kya laptop Dell Latitude ebalirirwamu obukadde 3 nga ye Najabi bamubbako essimu ekika kya Tecno Spark 10 ebalirirwamu emitwalo 8. Milioni 3,713,588 era oluvannyuma lw'obunyazi obwo oba ekiseera ekyo kinini ky'obunyazi mwakozesa toyigani ekyo ekimundu ekijingirire n'ebiggo biti Wayengera Godfrey. Omuwabi wa gavumenti e Mukono Emily Nisima bulidde omulamuzi nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'asabasindikibwe mu nkomyo. Omulamuzi abaganya okubaako okusaba kubakola n'abasindika kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja lwe banaziba mu kkooti baddemu okusomerwa emisango gino. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.